jako akawuwo. Bannakawempe kyaddaaki bakufuna ku buweerero ku nsonga z'obucaafu obubadde bwasuza nga tebeebase oluvannyuma lw'ekibiina ekya AMREF nga kiri wamu ne KCCA Coca-Cola wamu n'ebitongole ebirala okubazimbira Kabuyonjo 30 eziri ku mulembe era nga zino nno zizimbiddwa mu bifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi. Bannange tuli basanyu okugulawo ekifo kino for God and our country. AMREF okuvaayo n'enteekateeka eno kiddiridde obwetaavu obubadde mu batuuze olw'omuwendo gw'abantu abeeyongera mu Kawempe buli lukya ate nga Kabuyonjo balina ntono ddala ekiviirako n'abangi okweyambisa obuveera bwe bamala ate ne babusuula mu myala olw'enkuba bw'etonnya n'ekulukusa okutwala mu mayumba g'abantu ekiviirako endwadde ezitakoma mu Kawempe nga wano nno amyuka mmeeya wa Kawempe Ntale Ismail wasinzidde okwebaza ekitongole kino olw'okubayambako mu mbeera eno. Amaanyi nnyo ku by'obulamu mu Kawempe. Era njagala kusaba Haji Mulagosi nti ennaku nga zino ez'ebyobulamu nkimanyi muwoma omutwe mu bintu bingi naddala ng'ebyabulungi bwansi ye mutuyiyizeyo era omubala bwe tubeera wano gwe tukuba ne tumanya nti tuli ku byabulamu aba Buganda nga mu kitutandikira. Okusinziira ku bwetaavu obubadde obungi ne Kabuyonjo ezimu basazeewo okuziggulawo nga tezinnaggwa olw'okwewala abantu abasuula kazambi mu myala nga wano nno mituba 5 ow'eggombolola eno Haji Muhammad Mulagusi wasinzidde okutegeeza nga Ssaabasajja Kabaka bw'ayagala ennyo abantu be okubeera abayonjo lwe banaasobola okuzimba Uganda ey'enkya. Era Ssaabasajja Kabaka attanira nnyo ebyobulamu era n'obuyonjo kyova olaba yateekawo ekitongole kya bulungi bwansi. So deputy mayor ogenda nti mwagalayo omubala egw'ebyobulamu. Ate ye Dr. Patrick Agulusi ngono yakuliramu ekitongole kino ekya AMREF ategeezezza nga pulojekiti eno ey'okuzimbira abantu b'e Kawempe Kabuyonjo bw'egenda okuwemmenta ensimbi esoba mu $5,000 egya dola za Amerika. Project is worth nearly $500,000 and it is lasting for 2 years. We want to particularly mention that in this project we are not only doing it alone, because the landlords, who I'm sure should be recognized at this function, are also making a significant contribution. Ono ategeeza nka Kabuyonjo ezizimbiddwa bwe ziri ez'omulembe nnyo olw'okusinziira ku bintu bibakozesezza. We bring, especially for the low-lying areas, survives the floods. So we want to encourage all community members, especially landlords, to take interest and use these technologies to build safe and clean sanitation facilities for their occupants of their buildings, but also individuals. Wanono Professor Dr. George Kiria abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno wasinzidde okubuulirira abatuuze okukomya okusaasaanya kazambi mu myala kubanga kigenda kuleetawo obulwadde mu kitundu kyabwe. If you just defecate anywhere, you may never know what sort of diseases you may have, and this is how our people get diseases like typhoid, get diseases like cholera, and so on. So ladies and gentlemen, we should take this program very seriously. Marco William yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.